Yebo muyisamu eggaali n'abaaki. Ntunulira abavubuka ne mbasaasira bali ku tekinologiya bali awo mbu bayisaamu bantu ggaali. Alina essimu eno seereza kuba naye eringa kompyuta mbu ayisaamu bantu ggaali. Gwe ofunyeemu ki mu kumuyisaamu eggaali? Yebo muyisamu eggaali n'abaaki. N'afuna enkovu. So nga ate ku tekinologiya abantu bayigirako ebintu. Nze nnyina abaana bentuma mu ofiisi ne banoonyeza bye mba njagadde ku tekinologiya. Ne babireeta nga n'ababitunda sibamanyi. Biri ku tekinologiya. Ng'omuvubuka w'omulembe omutebi. Tekinologiya omwesulu babbye oba ng'omukozesa bino bya TikTok. Katulabe Katikkiro ng'ayimba kibaluma. Ng'omweyambisiza otya nga tonnalaba Katikkiro bw'abayimbiramu kibaluma. Obubaka bwakutuuka awo kirungi. Oweekitiibwa Katikkiro okubaako ky'olangira ku intaneti ndowooza ky'ekintu kye twalirowoozezza ekinaffe ennyo ekiyinza okukolebwa ku intaneti nga n'omusiru asembayo ku kyalo kyasooka okulowoozaako baggulawo ekibanja kulanga byatunda naye bubeera busiru bwoba buseeguwe. Nga ne banneekolera gyange ssebe ennaku zino balangira ku mikutu gino emikwanira wala nti ntunda ebyange. Era ssebo Oweekitiibwa Katikkiro ne delivery bazikolerako. Ne intaneti esukka kulangirako bbaga Oweekitiibwa Katikkiro akulaba akuyite nti jangu onguzeeko ku bbaga y'ompulire bwewooma. Esukka kulangirako jjiini maviga mukulu n'empirivu magattako mikisa esangwa. Ne intaneti esobola okufuuka ggwanga mu gye. Nga nammwe mwafuula CBS ggwanga mu gye mu 2009 nga Oweekitiibwa Katikkiro eyaliwo ebiseera ebyo eyawummula Engineer JB Walusimbi agaaniddwa okugenda e Bugerere. CBS yayinanga obulango bw'Abajumaali, yayinanga obulango bw'Abasema Properties, yayinanga obulango bwa Berolaga oba obwa Nairo Special oba obwa companies ez'enjawulo ne programs ez'enjawulo. Naye zonna mwasalawo muziteeke ebbali ku lunaku olwo CBS n'etandika Masaka kikutte, Egindi kikutte, wano kikutte lwa nsonga nti Obwakabaka bwali buzindiddwa. Ng'okubaako ky'olanga oba okutambuza bizinensi yo programs ez'enjawulo ku mukutu gwa Buganda mu budde obwo kyali tekiyinza kukola sensi ng'Obwakabaka buzindiddwa. Kati olowooza nze yeekolera itongo omusajja yasoma endongo n'endika enkuka mu buli sekita. Okujja njogere ku ndongo naye ng'ensi mwendi mu kugitundira oba mwenjagala okugitundira. Mulimu ebitateredde. Mulimu ebitatambula bulungi. Intaneti mukutu gw'amawulire omugattabantu oba mukutu gwa byampuliziganya omugattabantu kwe tusobola okuwuliziganya ku nsonga ez'enjawulo. Intaneti esobola okubeera ggwanga mu gye. Intaneti esobola okubeera emmanduzo. Intaneti esobola okufuuka eno kikutte nga nammwe mwakikola mu 2009. Oweekitiibwa Katikkiro naawe kennyini ng'omuntu olina emirimu tegiwasoma kubanga Obwakatikkiro si mulimu katala wadde nga gwe wabufuula mulimu. That's why Obwakabaka bwaffe wabwonoona. Kubanga ezo position mwe muli ne kabineeti yo zaabanga z'abaweereza so saabakozi. Bwe kiba ng'olira oyo omutendeke akolera mu Mayiga Buule Advocates Company ng'era oli muwandiisi wa butabo omutendeke, gwe lwaki bw'ojja ku intaneti ozirirako kibaluma? Lwaki tolangirako butabo bwo King on the Throne? Lwaki tolangirako ku kampani ye y'abannamateeka kuba nnaalirowoozezza obanga agamba nti yeekolera oba gundi intaneti ebawadde omukisa ne mulemeddwa okugukozesa okulangirako bye mutunda. Naye nga naawe position mwoli ekuwadde omukisa olemeddwa okugikozesa okulangirako by'otunda. Bw'oba gwe ku intaneti oyolesizaako feelings zo just kye kikulowoozesa nti ffe Abaganda abalaba ebitagenda bulungi mu ggwanga kabobeere Buganda tetugenda kusooka tuwummuze bye tulina okulangira ku intaneti twolesezeeko naffe empulira yaffe. Kubanga era nkikkaatiriza kuffe tewaliiwo ayina nsonga. Namayiga omwana wa taata we ne maama we
ensonga yaffe eri mu ofiisi eyo nti Oweekitiibwa Katikkiro ofiisi togikozesezza bulungi era y'ensonga lwaki buli lwojja okuwuliziganya n'Abaganda oba mu kibaluma nze ow'omutima nze owaaki gwe bw'oba okkiriza nti oweereza bulungi teweetaagisa kukuutira ndingidi obuweereza buleekaana ng'ekigambo omwana omujja na nnyina kyo kyokka kisobola okweyogerera kitegeeza ki naawe singa walina obuweereza obulungi Oweekitiibwa Katikkiro ng'Abaganda tobalekeddeewo gaapu yakufunamu ttoma tewaali etaaze kwefuula ate eddiikuula kubanga ate ennaku zino oluusi waliwo wendaba nga toyina njawulo n'ono gaayi gwe baayitanga Dickson Kafeero gwe yayimbako Dikusi weewangulukuku toyina njawulo na Uncle Chumi Oweekitiibwa Katikkiro toyina njawulo ne Rita the Dancer musobola okuba nga mutambulira mu kategori yetya y'emu lwa nsonga tomanyi bunene bwa ofiisi mw'otudde tomanyi mugaso wa ofiisi mw'otudde era omuggo gwe baakukwasa giyite ddamula ate gwe mwana totogikozesa kukuba balabe na kugaziya Buganda ng'abaakusookawo Buganda eyinza okuba tekyasobola kugaziwa mu nsalo naye ate Buganda esobola okugaziwira mu nsalo zayo zennyini z'erina ng'okozesa omuggo gwa ddamula naye gwe oyagala gukuba Baganda ku mitwe wabaako omuganda atulugunyizibwa n'ojja n'okyenyumya wano baamukuba ne bamubongola amannyo mukuuma ddamula nga gwe yalina okutaasa omwana oyo gwe bakubye ne babongola amannyo ng'okozesa omuggo gwo ogwa ddamula tewakukozesa ofiisi wagifuula ey'okulwaniramu entalo ofiisi wagifuula ey'okwawula Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda n'ontuuka n'okutugamba temugeza ne muleeta wano eggaali zammwe fe gavumenti yatuwadde obukuumi obutumala eggaali kye ki eggaali yeye yawerekeranga Ssaabasajja Kabaka okuva mu lubiri lw'ebbanda mu ssaza lyonna gy'agenda paka eyo gye bayita eggaali ne Buganda yayinanga eggaali yaayo mwe muve ku zino eggaali z'abantu be musanga eyo mu bivulu ne mubakuba obwama ne mubawaana nga baakuba n'abasawo ezo si z'eggaali naye waliwo eggaali ya Buganda ne wabaawo eggaali y'okununula ensi eyo n'ogigamba temugeza ne mudda wano kyokka ng'ate nkakasa buli lwogoba abanyigirizibwa mu lubiri emmengo oba ogobye Buganda yonna kubanga Abaganda ffenna tunyigirizibwa tewali Muganda oba owakabira endala atannalega ku bukaawu oba gavumenti y'omumpembe yowekaguta Museveni nga n'abafu obufu kubanga nazzi kuno ng'omuntu we yeefiira agamba mpummudde kasita ŋŋenze ebyokunsimbi tadde n'ennaku zino n'abafu gavumenti ebalumbayo emagombe n'ebasimulayo abaana ba Buganda ne bafuuka bamasiikiini mu kitundu kyabwe abaana ba Buganda ne bafuuka abajeere ne bamaliriza okusoma naye nga balina okusomerako kakoosi akaani akusindise ffenna ng'Abaganda gattako kabira endala tuli bakoowu naye ng'ate bw'oli mu kugobaganya temujja wano gavumenti yatuwadde obukuumi kaakati ate nga tulaba ne Ssaabasajja Kabaka bw'aba atambula era gavumenti eba yataddewo obukuumi omuli emmundu naye eggaali eno ye yabugirizanga nannyinimu mu mukwano n'okuggumiza ekitiibwa kye kubanga nnamunsi ekimupuula ow'enjawulo abugirizibwa nkuyege eyo n'ogigoba nti temugeza ne muzza wano temugeza ne mukola muti kakati omutimbagano tugukozesa mu kiseera kino okutereeza obwakabaka bwaffe kuffe tewaliwo atalina kyayinza kutunda ku intaneti kubanga abasinga tulina emirimu gye twakenguka eitha mu kugisoma oba practically nga twagiiga nze ndi producer omutendeke nze ndi bivulu promoter omutendeke ndi manager omutendeke ndi writer omutendeke naye ngenda kubituuzaawa mwene ensi etateredde nga naye walaba nga tekikwetaagisa kuba bulango ng'Obuganda buzindiddwa then lwaki nze nnanga kyentunda ng'ate ndaba waliwo ebitagenda mu maaso bulungi mu Uganda era nze okubanga nina okubaako byentundira ku intaneti nga sinnatereeza mbeera ya misolo gino egyekanamye kubanga gwe ngenda okubiguza yafokasinga ku kimu nsedde
nenga yerabidde nti ate nange gyembisuubula babinsedde. In that kansooka entereza embeera y'eggwanga emisolo girevolinga ebintu ebirala bigenda kwekola byokka. Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro nze tekinneetaagisa kudda wano neererejje bw'oba nga bakwogera ku Museveni nzire mu kutunda byennanga nga bamalaaya b'oku mitimbagano, oba nzire mu kulanga byentunda oba byenji okwolesa ebyo ebisobola okumpa ssente. Ebyo sirina we ngenda kubitunza ng'eggwanga tebinnatereera. Kansooka entereza eggwanga ebintu ebirala byonna ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro bigenda kwekola byokka, bigenda kwetereza byokka. Nga n'obwakabaka bwa Buganda bwe bwavaawo ng'obota abugjeyo ne butatuula eyo yonna gye bwatuula naye ne busalawo okulisikinga buyingire ensiko busooke bugjewo ekizibu oluvannyuma butereeze mpola obwakabaka bwa Buganda. Naye ng'ensiko mwe bwagenda mwalimu n'okutwala obulamu obw'abaana ba Buganda. Emitwalo ameka? 5 egyatokomoka wano ewaffe Buganda mu Central. Emitwalo 5. Kitegeeza nti embeera etali nnomo tesobola kukozesa bintu biri nnomo okuggyako ng'omaze okugitereeza. Ow'ekitiibwa Katikkiro ennonzo omutimbagano ngukozesezza oba osanga bulungi naye gwe aguzinirako amazina n'oyawuza. Kibaluma baani bekiruma wakiweewako obujulizi nti oli Katikkiro mubi kubanga bekiruma si Batoolo, si Banyankole, si Bakakwa, si Baluulu era si baki wabula Baganda. Mu bufunze naawe okkiriza nti olina bw'otasanyusizza wakati mu buweereza. Okkiriza nti obuweereza bwo Abaganda bubasinye kubanga bwe waliwo akajja waliwo amaloboozi amatono agakwemulugunyangako omanye ensonga lwaki tewagafangako ati ge gaali amatono ng'amangi gagamba nti weebala emirimu. Ensonga lwaki essaawa eno oyanikula era obyekwatiddemu kubanga naawe okiraba nti amaloboozi amangi ag'Abaganda si masanyufu yadde n'akatono gy'oli. Tewali akuyisaamu ggaali naddala nze oba bakuyisaamu eggaali ekyo kyaba. Naye nze nkujjukiza bujjukiza ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga neewala okumpanda ebigambo mu kamwa nenkozesa ng'obubaka omuntu bw'asoose okwogera nenzija nga nyanikula obwo. Ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro okwetonaatona amaganza okwefuula ddiikuula mu ofiisi y'Obwakatikkiro tekiwooma. Tekiwooma. Go ge mazima. Weewaawo oyinza okuba oli myaka gyaffe, oli muvubuka munnaffe nga ebagamba naye twalaba maama akutukuumira mukuuma ddamula. Maama mukuuma ddamula mu butuufu ng'otuuludde. Kakati okuddaawo weekola obungodiira ozine koodiina okolooti oyawuze maama otuuke n'okutulaga obuwale bw'omunda. Tuba tulina okugambako nti Owekitiibwa Katikkiro kano kayiseemu kubanga nnyini kiggwa yakiweebuula. Ate ebbwaddene likwatwamu nannyini lyo. Tewali Munyankole oba Mukigo oba Muki ajja kulaba bukyamu bwo kubanga bo tebamanyi nnono zaffe. Naye ffe Abaganda ffennyini ffe tulina okwetereereza. Either oveewo oba otereeze. Gwe wennyini wayogera ku bwokatumwa obwonoona emikolo lw'amazina ge buzina. Kakati ate naawe tolina njawulo na bukatumwa buno kubanga bukatumwa butono nnyo n'omukolo ogw'embaga oba okuwayira mutono nnyo ku position mwotudde ng'Owekitiibwa Katikkiro okuziniraziniramu obuzina bw'ejjeeguulo, okuziniraziniramu obuzina obw'okwawuzanga. Ne nkusaba ssebo Owekitiibwa Katikkiro oba ne nkutegeeza tumanyi ekyokukozesa omutimbagano n'okukusinga. Waggwe bw'oba owulira nga Uganda ntereevu nnyo watuuka nnyo kati gwe tandika okulangirako by'otunda gwe tobirina. Langirako obutabo, langirako kampani. Kati ate ffe abajeere abawejjere
foyagala tudde mu kulanga nga naawe yatuuka tonnalanga okyali mu kulwana ntala atoloffe teri akuyisaamu ggaali kino kye tukola katala lyaffe kubanga ffe tulina okweterereza oba ffe tulina okwegambirako si kuyisaamu ggaali si kukakkanya si kujolonga yadde okukufuula obwebigere naye kodiina oyo gozinaazina n'ebisitatimenti byojja n'okolerakolerako wano bankubira essimu nebaŋŋamba nnangirire ate essaawa yemu n'oli ekigambo kyo anedda abawagizi be bankubira baani abo abawagizi abakukubira essimu nze nina ennamba yo ab'ebuddu balina ennamba yo baani balina ennamba yo kuba wagamba specifically bakubira essimu so si nti nawulira amaloboozi agaŋŋamba bankubira essimu abakulembera Nuupu enkya nodda nedda nze nali ŋŋamba abawagizi ba Nuupu baani abo abawagizi ba Nuupu abalina ennamba yo Oweekitiibwa Katikkiro nsonyiwa ŋŋenda kukozesa ku kigambo ekinene naye nsonyiwa nkyewozebwewozi oba nkyekoppye ekisolo kye bayita embizzi kyekirya kyekisesema nekiddamu nekirya then olulala bw'obanga okola statement omakinganga sure nti tedde kubanga ne statement evudde mu kamwa k'Oweekitiibwa Katikkiro ne confusing Abaganda kitegeeza teyabadde well packaged nze yeekolera siddanga okwewozaako ku bye njogedde kuba mmanya sikulekerawo muwaatwa gwakunkubamu bituli nze nzire nkutegeeze kye nnabadde ntegeeza Oweekitiibwa Katikkiro mulamba mu nnamateeka omuyivu okola otya statement nodda okiwondere mbu mwanfunye bubi kitegeeza toli munnyonnyozi mulungi era office mwotudde togwanidde kugituulamu Oweekitiibwa Katikkiro omutimbagano guno gwoyogerako twagukozesa dda okulangirako bye tumanyi oba okutundirako bye tumanyi Maka Makumbi bwe yafa Gustavo Kadonkamu yafa ku CBS nemumuwanga essaawa emu ng'essaawa emu tolina nnyimba za Kadonkamu ziwera 5 z'oyinza kukuba mu bufuzi mwasalanga kukuba mujjabula buki bujabuzi nenkwatagana ne bannange asooka ye muzungu David Kadonkamu music analyst mugende mu following owokubiri Smart Mugenyi Kiwuwa Mugenyi owokusatu ndowooza yali Kajubi Omuseenene owokuna yali omwana omwami we bamuyitanga David Ani ng'ovudde ku muzungu David walingawo David Ani mwerabidde erinnya ne tujja Kadonkamu ku mpewo zammwe ne tumuleeta wano wasobola okufunira obudde era bwe mba seerabidde nali ntuukiriddwako management ya CBS FM ng'eyagala nzire mu kifo kya Maka Makumbi ne mbagamba nti bwe mba nnaakola Kadonkamu njagala essaawa 3 sibina bye mugaba essaawa namba nzije njabule bujabuzi nze njagala oluyimba bwe luzannya nkubuulire inspiration yavaawa ani yaluwandiika ani yakuba sologita ani yakuba besigita era lwali lukoonani we mwagala nokopalatinga nange ne baga siina kyembakaza nno neemanyi neŋŋaana okujja ku CBS omukulu omu gwe mwayitamu mu nnamateeka erinnya nja kwogerako limu balimuyita Sansa nemunnyonnyola ensonga lwaki siyinza kukolera ku CBS kubanga mwagala njogere ku kintu ekigazi nga njabula kiki kijabule nabasaba essaawa 3 actually saabasaba na ssente nga neja ssente tetunnakyogeraku kubanga nze kyo si kyekikulu mu nsi jjajjange yanga akulembeza mulimu ssente zijja kwereeta that's why nagamba wana abantu yoyo tawooteegera ssente sikugoba ti ssente saayogera na ku ssente nabagamba ekintu kimu akakwakuliza akali mu contract gye mulina okumpa okukola nammwe mulina okumpa essaawa 3 so okuweereza Kadonkamu ku mpewo zammwe ne mulemererwa ne mulabanga essaawa 3 temuyinza kuzimba kikyentegeeza gwe kino kyoli mu kusomesa twakikola dda nammwe ne mutunoonya tubakolere twakikola dda nammwe ne mutunoonya tubakolere nye tetukyayinza kutukola nga waliwo ebitateredde ffenna tulina obukugu bwaffe ffenna tulina bye twasoma ffenna tulina bye twakenkuka ne tetuyinza
kubiweerereza ewatateredde nga bwe bagamba nti ekyuma kino ekya cancer radiotherapy kiyinza okuba ekyalayisa okusinga ate wekigenda okutuula ini that ne bw'okigula nga tonnazimba wekigenda kutuula obeera omaze byamubulago naffe essaawa eno ne bwe tunaabaako bye tutunda mu ggwanga eritateredde tunaaba tumaze byamubulago gwate mbitunde mala okufuna ssente ngenda kukola kikugula ttaka ate munnamajjajja ali sende mbuye alyagala n'olusi litutta obulamu bwange linneegulira entuuyo zange natembeezanga mwami Katikkiro Bbaga kanatembeezanga mwami Mayiga Jini nansasula bulungi kuba akasente ennaku zino akalina agaggawadde n'okuduuluka kungi ne bwe namala okugula ettaka kyekyaddako munnamagye yali senda bwe nagula emmotoka kubanga waliwo embeera y'obuteewala kola bubenje ku nguudo kubanga ensonga lwaki eyitibwa accident nti ejja mu butanwa waliwo omukyala twali tuvuga edda 2015 tumukalabula n'agamba oyinza otya okuntumirira ne mugamba omanyi ensonga lwaki eyitibwa accident terina formula kati Jimmy ani ono gayi akena najja nankona ku mmotoka ya Mafika Nyamunyu nga ye kyalina okukola kumukuba masasi ninga emmotoka eyo yagigula oluvannyuma lw'okukolera Katikkiro delivery kati tugenda kunoonya bugagga bututta tetugenda kunoonya bugagga bututta twagala tunoonya obugagga nga ddala ensi mwe tugenda okubuliira evaluwinga obugagga bwaffe n'entuuyo zaffe si munnamagye kuva eri najja nasenda ennyumba ya Sserunjogi si kiconco kuva eri najja nasenda abantu mu Lusanja si Mayiga kuva eri nga yatuwa already eriizi aye najja natusona mbu lino ttaka lya Nkuluze nedda awo tubanga abazimire nga tutandikidde ku kalina waggulu etaliiko misingi twagala tunoonya obugagga nga ddala bugagga obw'ensibo nga kyonna kyobuguzeemu n'abazzukulu bagya kisanga ate nga tekigenda kukussa Mafika Nyamunyu kukuba amasasi ng'okolobodde emmotoka ye oba ntegeerekese bulungi mukama wange situkuyinaako buzibu era situyina nnyo bwetaavu bwakusika muguwa naawe naye omutimbagano gusukka kukubaako byotundirako kati nawe tobitundirako otundirako feelingizizo otundirako bukaba tefu oyagala abaganda abakugoberera obanga gwe alina okubeera kabaka afuuwebwe kuba gwe mukulu waffe kama wange gwe mukulu waffe ffe tutwale ki kati gwe sooka obeera ekyokulabirako otulagireko byotundirako kutolina bye wasoma kutolina mirimu gyo nodda kuli kibaluma wefudde Anko Chumi wefudde Senga Sebbanga wefudde kazanyirizi Dickson owe wangu Paulo gwe yayimbako mu kiwennenya amazina tekiwooma mukama wange si mutima mubi sikuyisaamu ggaali nze si wente wempisaamu eggaali gwe sikkwatangako nze nga ŋŋamye nti kati ŋŋenda kukuluma gwe sikkwatangako era kineewunyisa nnyo okunyonyogera ate n'okaaba bwe bali kukuba lw'oliseka wamma kantwalira ennyaba ekiwalume kye n'ekkooti ya ssebe mu bugumyeko abampa ebyange nga baali ku nsi n'embeebaza n'ebyange ntemamu nga birabaana buli omu n'akakaawatanyizeeko ebisigaddewo katuubiwuute nanfumbira ebyange bwe bitya nti biggwa byokyawe nafunangawo ndi mwangu kujja tuwayo ebituma